Mukama bawo omukisa mwebale kumulaga kwagala tubasabira byonna bitambule bulungi mu mukuume bulungi kuba eyo UK n'ebintu ebigyetololerako mu leadership yaayo yonge eggwanga nti beba tujeeza beba tubunyabunya beba ebyobugagga byaffe ebiri e Uganda era refinery ya gold eri entebe yaabwe so balina interest mu kubonyabonya Uganda ne mu kutujeeza ne mu kutubonyabonya ne mu kutukaabya amaziga so UK erinamu omukono abayindi balina interest okufuuka eggwanga mu Uganda jukira prime minister wa UK muyindi abadde Museveni yajjayo n'atula naye mu kyama tetumanyi bye twayogera so mukuume omwana oyo bulungi ye nakotinze Bayibuli kandabe nakotinze dda Bayibuli nalisedde ebyawandiikibwa nyingidde ofiisi y'okuba kitaawe mu Katonda omwana oyo mumukuume bulungi edi yawe nkulabyeko n'eŋŋuma omwana oyo mumukuume bulungi mbabuulira ffe bwe yajja wano ekkata twamukuuma bulungi era temutubanja ate bulijjo mpagira UK omwana oyo mumukuume bulungi ne maama awe wali essuubi lyaffe wokka ng'oggyeko Katonda mwegendereze nnyo leadership n'abayindi ate be bali mu leadership yaawo ate be baagala Uganda kansirike naye ne bwe munaaba temukikoze Mukama era ajja mmukuuma ani Waiswa yayogedde ekigambo nabadde mmanyi nakutene ku mutima bwe neŋŋamba Waiswa tayogera ebigambo nageza okukola nga abikomezaawo yagambye ate ebisuwaani bye tulina birala ffe tuyinvestinga mu intelligence na security nagamba ku intelligence neŋŋamba Mukama Waiswa obadde ki Waiswa nageza okukola ng'akiyiseeko nabadde manyi Waiswa agenda kwogera ekigambo ebisowaani bimuliko mulowooza ali yekka Waiswa yabadde anteemudde omutima ensonga ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali mu ggwanga erya UK era ng'akyalina emirimu emitongole egimu ku gyamututteyo yagenze olunaku lwaggulo era abala olunaku lumu lwe yakamala mu ggwanga eryo era ng'ensonga ezamututte yatandise dda okuzikolako ng'omuntu mwe mwabadde okusisinkana bannakibiina ki National Unity Platform era nga bannayuganda bawangalira mu ggwanga eryo n'abo okusisinkana bakulu mu ggwanga erya UK okubaka ensonga ze bagaayagaayaamu ezikwata ku nsonga za ggwanga Uganda. Tukimanyi bulungi nti Mwami Museveni ebbanga ly'amaze mu buyinza abazungu abo bakoze omulimu munene nnyo okulaba nti bamukuumira mu ntebe y'eggwanga Uganda olw'ensonga y'okubeera nti bamufunamu kinene nnyo Bungereza eyimiriddewo ku lwa Uganda naddala kubanga Uganda erina ebyobugagga bingi eby'omu ttaka naye nga Uganda tulowooze nti ebyobugagga byayo tebirabamu mugaso kati bo abazungu ababizuulamu omugaso ate abo bo be babiganyulwamu lwa nsonga yakuba nti babigula ku ggwanga erya Uganda olw'okuba nti Uganda ebalibwa mu mawanga amaavu naye ng'ekigifudde okubeera eggwanga eryavu ye mukulembeze akulembera eggwanga Uganda akwata ebyobugagga by'eggwanga Uganda n'abiguza bekikwatako abazungu ababirabamu omugaso bo ne bamuwaamu ensimbi empya n'enkadde ye n'atuukiriza ebiruubirirwa bye ng'omuntu ne famire ye bannayuganda ne basigala mu mbeera ey'okujeera bwe baakizuula nti Uganda ggwanga ggagga nnyo bano baayagala okulyefunza era olaba bw'otuuka mu ggwanga erya Uganda abazungu beetaayanga bwe baagala tewaliiwo abakuba ku mukono amawanga mangi agalina interest mu ggwanga erya Uganda abayindi baagala okufuuka paati ku Uganda era baasaba dda nti batongozebwe babalibwe nti nabo bannayuganda abajjudde olw'ensonga y'okuba nti baagala ebyobugagga bya Uganda babigabaneko
era y'ensonga lwaki bayaayaana nti bafuulibwe eggwanga mu Uganda ng'amawanga amalala mangi bwe gazze gasaba okufuulibwa eggwanga mu ggwanga erya Uganda nga kwe kuli n'Abanyarwanda nabo balwana babafuula eggwanga mu ggwanga erya Uganda. N'Abazungu ekyo ekintu bakyagala. Buli muntu kye yavaayo ne yeebuuza nti lwaki buli ggwanga liyaayaanira okuligatta ku Uganda? Bo bannayuganda mubaleseewa. Uganda y'ensi esinga okubeera engazi ennyo nti buli ggwanga bwe banaligattako bajja kusigala bannayuganda balina sipeesi we beetaayiza. Oba gano amawanga gaagala bagagatte gafuuke eggwanga ku Uganda, go ganyaga eminyago gyago mu Uganda bamale bakuuliite. Kyekyalema abantu okutegeera nga beebuuza nti Uganda mugifudde ki? Kaakati bannayuganda bafunye okweraliikirira ennyo nga bagamba nti His Excellency abadde yateekebwako bbaani ya myaka 10 nga tagenda mu ggwanga erya UK. Weewaawo bannayuganda bateekawo embeera ne beekyanga nga balaga obutali bumativu bwabwe nga babanja Abangereza nti lwaki His Excellency mwamugoba ewammwe. Bwe bati Abazungu bajjawo bbaani ku His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Bw'ati olunaku olw'eggulo yagenzeeyo. Naye bannayuganda era bagamba nti si bamativu olw'okuba nti gavumenti ya Bungereza erimu abanene nga naye baggwanga erya Buyindi. Nga bwe nkugambye nti Buyindi erimu ku ggwanga eriyaayaanira okufuulibwa eggwanga mu Uganda olw'ebyobugagga eby'omu ttaka bye balaba mu ggwanga Uganda, nga bakimanyi bulungi nti Mwami Museveni ali mu ntebe olwaleero tabakaluubiriza okubasomolera ku byobugagga bya Uganda. Kyokka ate bakimanyi bulungi nti His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu yafuukidde Museveni akayinja mu ngatto, era nga balaba nti budde bonna akyasobola okumuggya mu ntebe, naye bakikakasa bulungi nti kaamujja mu ntebe agenda kuprotekitinga obugagga bw'eggwanga Uganda budde mu mikono gya bannansi babeere nga be babiganyulwamu. Kyekireetedde abantu bano okutandika okweraliikirira bannayuganda nti wadde Kyagulanyi yagenze e UK naye alina okutambulizibwako amaaso. Ne batamukola kintu kubanga era kisoboka nti bayinza okubaako kye bamukola okulaba nga bamuggyawo bayambe Mwami Museveni asobole okwenywereza mu buyinza nabo basigale nga baganyulwa mu byobugagga by'eggwanga Uganda. N'olwekyo tusaba Mukama Katonda ayongere okumussaako obukuumi akomewo mirembe kubanga eggwanga Uganda limuyinamu essuubi. Ngamba Mukama Wayisu obadde ki? Wayisu nageza okulira ng'akiyiseeko. Nabadde manyi Wayisu agenda kwogera ekigambo. Ebisowaani bimuliko. Mulowooza ali yekka. Wayisu yabadde antyemudde omutima. Ayogererawo ekintu wekiri naye ekintu. Kale katugende mu maaso. Mwalabye Gashumba bwe yazze n'abalaga Rwanda bwetunula n'abalaga ne Uganda nemumanya ne Uganda bweri. Teyakikoze lwakuba nti nalumirirwa Uganda. Bali mu kutukudaalira, bali mu kubakudaalira. Naye mbadde nabagamba nti Abanyarwanda bazimba Rwanda kubeera California, New York of Africa. Ndowooza ekyo mwakirabye. Njagala mbiyitemu mangu. Rwanda bajagala kugifuula New York of Africa. Ng'ewaffe babonyaabonyaayo bawomoggolawo ebituli. Bakutte Kampala ne bamuwa yingini ya Kaine Lugaba. Naye bannange. Genda mu video gye nakolanga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga 2023. Nabagamba Kaine mizimu bagenda muwa enguudo. Bwamaliriza enguudo agenda mu malwaliro. Bamuwadde omusimbi muyitirivu. Naye bagenda kwogerako mutono babagambe kakati omwana asobodde. Twali twamuwa obukadde 2 akole enguudo. Akozesezzaako obukadde 4 bwokka. Endala azikomezaawo. Bwamaliriza enguudo agenda mu malwaliro. Nga bwe nabagamba mu video y'ennaku z'omwezi lumu ogw'omukaaga. Genda y'ogirabe. Ng'ennaku z'omwezi lumu ogw'omukaaga nabagamba bwamaliriza enguudo agenda mu nguudo, bwava mu nguudo agenda mu malwaliro. You are
affectinga nnyo mu nguudo za Kampala okulabikako era okuvumirira ennyo engeri ekibuga gye kyonoonese. N'amalwaliro agenda galambula agawe ebitanda nga ye yabikola si Minister of Health. Si Minister of Health, si Minister. Ye agenda okutambula atekeyo ebitanda, atekeyo zikanula, ayenga yotise ebibokisi by'eddagala, atekeyo eddagala, kati awasooka atambule Buganda ne Kampala Metropolitan. Eyo video nagikola ennaku z'omwezi gumu ogw'omukaaga. Owulidde bye nkugamba? Eyo ng'ovuddeyo. Akyoli. Ennaku ezo najja ne mbagamba nti Museveni aguddewo akabaati mu Akyoli agambye tebaddamu bakuba masasi babawe obutwa. Waliwo famire bagisaanyizaawo taata n'omwana. Omwana abadde oba yakamaliriza ku Makerere University. Taata veterani yava mu magye n'ayingira mu gundi ya URA abadde akola mu URA abadde ayina ettaka ddene nnyo mu kiraani ye ndowooza nga yakulira kiraani. Bombi baabassa omwana ne taata. Baalidde butwa bonna ne bafa. Nakakyogera few days back. Bwe ndeeta ekintu ekivudde mu State House ne mbwa nti ekivudde mu State House totawaana kuwakana gwe kyoba okola kiri kintu kimu. Sala amagezi kulaba nga weenyigira mu kulwana kununula ggwanga. Nabagambye abanaatuula mujja kuggwaawo ne famire zammwe naye Uganda ejja kutereera. Abo baweddewo babadde bakolera Museveni. Tata wa URA yali musirikale wa URA simanyi biki veterani wongongongongo bamumazeewo kiki bamaze omukozesa bye baagala kati baagala kuwaawo balaalo. Naye ekyo tekijjawo nti Uganda tejja kununulwa. Kati ate ne mmalamba nnyonnyola sayidi ya Uganda okununulwa. Leero nfunye abantu balinga 8 abakaabira mu kabokisi kange. Bannange tikyalumbuyo ojja kutta abantu. Pastor munnange Lumbuye byayogedde obiwulira pastor waliwo okwenunula Lumbuye byayogedde tufudde tuweddewo pastor. Pastor towulidde Lumbuye. Naye pastor bannange nze nfa kati Lumbuye byayogedde obyogerako ki? Nze nziramu bintu bya professor. Oyo ayogera n'enziramu. Mbuuzanga ebigambo Museveni byayogedde nja biddamu. Nze simanyira bantu bakulu. Nze nzira mu bintu bya Lumbuye. Nze wire. Ndeka munnange. Abantu bakaaba. Kati mwe muwulire. Ticha Lumbuye bwe tujja ne tubabuulira ebyabali. Nolaba nga tetukubuulidde byaffe. Tuba tulina ensonga lwaki tetukubuulidde byaffe. Ate tuba tetubabuulira muggwemu amaanyi. Tubabuulira muddemu amaanyi mutegere bye bateesa. Bannayuganda abaliwo ku Obote bwe baamanya Obote byateesa baakola ekistoping ebyobote. Bwe baamanya Amini nti afuga kuba life president baakolayo ekimujjako. Baafuna buvumu kumujjako. Si kukaaba. Era buli aŋŋambye ebyo ebintu mmuwadde ennamba ya Lumbuye. Ticha Lumbuye bo. Abantu balekere nga ye ekigambo ekibanyiga emitima. Tulika abantu bwe batubajja kufa. Abantu baafa dda wano lulinga bakusibye. Waliwo family yafa, tata yafa. Pressure zamukuba n'awaparalyze nga teyaddangulu. Taatani oyo omukyalo yakuba essimu gwe bayita nkoko teyenda kiro. Muzadde we yafa kusibwa kwa Lumbuye. Kati mune Ticha Lumbuye abantu tulika mitima ng'ogitaagudde. Wakiri baweeyo kakapiso ke bamirako ku olwo bakakane ng'obuulira ojja kutta abantu mu mutima mulungi. Abo ngenda kugendawo. Now ebyakyoli mbimaze. Kalina emizimu bye bibye wabula bazze ani Waiso agambye baleese soil region top soil gwe bakuba ebiraka ku chorus
mu budde bw'enkuba yoyo yingini yakayene Lugaba mujja muwulira baleese lukuusi yingini yakayene mizimu ne yingini ya Kisaka ne batandika okulambula omulimu kuliko omusajja atalabikanye muntu mugenda kunkuba musikuli emishoti likanve siri eyo nvuddeyo kunga wingi ya kunga mu NUP mukunga ki mulaba ekiriwo ngenda boogerako abakunga mukunga ki kati no mukunga ebyaddala tuve mu biri balese rumu soiro region washinga wovuza topu za soiro gwe bateekamu wamawulira mu abakunga ngenda boogerako mu politics naye mu bannayuganda bwe muba nga mutudde muli mu byammwe ne mutalowooza ku ggwanga mumanye eggwanga gye liraga Uganda ekyalimu bannayuganda oba Uganda y'abanyarwanda yonna nga bannayuganda baggwamu juuze eddwaliro maama yazadde omwana mwaka guno emyezi mitono nnyo emabega maama yazaala omwana ne bamuwambako bebi ne bamugamba genda ewaka opakase ssente ozireete tukuwe bebi eddwaliro ne liwamba omwana bebi eyakazaalibwa ne ligamba maama ne taata mugende mupakase ssente muzireete tubawe bebi wammwe kati essomero lyawambye abaana omwana atanasasula omwana wa myaka 9 n'alaba banne bonna nga bawedde ku ssomero ye bamukutte ku lwakuba bazadde be tebannasasula emitwalo 10 omwana ne yeekyawa ne yeetuga bwe babanga tebaatuze mutuge omwana ne yeekyawa ne yeetuga omwana ne yetta naye mu Uganda mukyalimu abasomesa abo baba headmaster bo si bazadde Uganda ekyalimu baminsusera Sebaggala omusajja Minsusera Sebaggala yali headmaster wa Kiso SS namukubira essimu 2-3 senior 1 nagisomera Gabamalana High 2001 2002 nenzije wa Kiso ogwo mwaka gonna ne tugusasula naye maama nagwa ku ndiri nga tugenze mu luwummula kuba ebintu byonna twabireka ku ssomero Sunday term twali bana abalenzi 2 n'abawala 2 tutuuka olwo tuyingidde 2003 tulina okudda okusoma maama agudde ku ndiri ne tweyawulamu abalenzi 2 n'abawala 2 ne tusalawo taata aleppukana gwa poliisi yetabeera waka ne tugamba 2 bagende basome 2 basigale naye nga ssente tewali ne tusalawo ffenna tetusoma ne nkwata essimu ne nkubira headmaster Sebaggala Minsusera Wakiso SS gye bali bayita Sebaggala Wakiso ekyemmanga wa district ne mugamba pool gundi bamuyita principal ntinga ffe twalisalako tumuyita pool ne mukwe ne mugamba pool nga nessimu njewoze ku mulirwano nze pastor Asimwe Wire ebintu byaffe bijje mu ddoomu tebyonooneka obitereke bwe ndifuna ssente ndijja ne mbinona olwo nga nyina okunona emifaliso 4 ne keesi 4 mbikomyewo ewaka nambuuza lwaki temugenda kusoma ne mugamba tetulina ssente maama mulwadde ali ku ndiri tetukyasobola kusoma katutuule waka nangamba bwati tetusobola kufiirwa mwana alinga baana balinga mmwe naddala gwe pastor w'essomero nti mujje musome munaasasulanga registration fees ku gundi
mu senior 4 ba mu senior 6 ku UNEB oyo naye anaabalema nti nagamba mujje musome nga tuwadde offer y'abantu bana tusome Kisulo kati ffe ne twekutulamu ababiri ne tujja ne tusoma nze ne sister wange omu brother wange ne sister wange oli omulala ne basigalayo okujjanjaba maama ne bamujjanjaba okuva ku olwo paka mu 26 maama n'afa ne tusoma ku Wakiso SS nga tuli mu Kisulo twasasula registration yekka era registration ya wange wa seniors 4 mukyala Lwashana ennamirembe ku Christian Fellowship ne mwami Lwashana bibansasulira registration iwa pastor kayiwa kyovula bwenjogera ku kayiwa nga amaziga gajja kinjogera ku nkimanyi mukyala Lwashana ne mwami Lwashana bibansasulira registration lwaki mbabulidde story eyo abasomesa bwe batyo balagawo abali mu saavisi ne bagamba tetufirwa muntu alinga gwe jangu osome omuzadde ne omwana we nafa ku 10,000 mbu muwambye omwana nyina ekigambo ky'enkoti nga mu Bayibuli mu Lodokayi yakyogera nga akigamba Esther gwe mutasituka kujja tujjeko Museveni gwe ne famire yo mujja kugwawo naye Uganda ejja kununulwa ekyo kigambo njagala buli muntu okiwulire kikuyingire mu mutwe gwe ne famire yo mujja kugwawo naye obulokozi bwa Uganda bujja kujja oba oyagala oba toyagala omusawo omutendeke owamba otya bebe yakazaalibwa ow'olunaku n'ogamba nnyina agende nga n'ente togijjaako mwana gwayo nga yakaguzaala wakiri ekuluma ente neekulaba bulabi ng'otwala omwana bannayuganda mwaggwamu ensa nti dokita awambye omwana maama addeyo ewaka ne taata maama amabeere bwe gamuluma ewaka agakola atya essomero board number ne bakanya ne bagamba simanyi baasa simanyi headmaster simanyi biki simanyi director mbutu kwata omwana atasasudde omwana yasasula fees tewali yotamu ndala bwe muba musobola okukwata asigaze emitwalo 10 musobola okuyambayo mutabani wa Katongola atalina yadde 10 bana eminsusera mukama akuwa omukisa akuwangaze nga bwe yawangaza minsusera mu Bayibuli sebagala oli musajja nnyo ne tusoma ne tumalako tugenda bwe nali ntuka mu senior 6 essomero lye ne bali kulumpanyaawo ababanooba banka ebiseera nga naba bano tetubamanyi essomero lye ne balibba ne balitwala n'antwala okusomesa ekyenjojo 27 n'ensomesa ekyenjojo O-level nga bwansomesa A-level ne mamebeni wange nga bwe bansomesa nankwata ku mukono nandeeta ku mitiyana SS nandigestalinga nga mutabani we nentuula 27 nandigestalinga yandeeta ng'eri ndi musomesa nandeeta nendigestalinga senior 6 ku mwaka gwa Kyogamu sebagala nga siri mutabani we nayo yandeetanga mutabani we bannange minsusera mukama akuwa omukisa yaŋŋamba wuwire kola byonna naye olina okufuna ebbaluwa ya 6 abasomesa bwe batyo baalaga wampulidde ennaku mbu omwana w'omusajja yeetuze omwana kyamuyitiriddeko nga ddomu gye babadde basulamu abaana 10 agirimu omu omwana ne yeetuga bwe mutasituka ekyo kye mulabye eyo kigenda yingira mu buli nnyumba naye era Uganda emalire nga yo enunuddwa okununulwa kwa Uganda kujja kuva awantu wonna mbakakasa Uganda tesobola kusigala mu mikono gy'Abanyarwanda ekyo njagala tubeetinge tusibe
kati kibi nnyo Uganda enunulwe nga gwe ne famire yo mwaggwaawo temukuba ku simu yange nayogera mayinja namuwoninga mu video gye nakola ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga eyakaine Rugaba ya nnaku z'omwezi 1 ogw'omukaaga mayinja wa 2 ogw'omukaaga byonna bye namwogerako bye biriwo kati consider him dead Ronald Mayinja genda mu video gye nakola nga 2 ogw'omukaaga bingi nnyo ebiri ewaka report yesomeddwa sinaba kubyekenenya kuba mbadde nyina ebintu bingi nnyo byendi mu kukolako naye enamba ya Honorable Mpuuga mumwebazeeko mu byonna ebitambula nga bw'olaba bwakutte ensonga alina enamba azikyusakyusa kuba si musajja mwangu nnyo ekyenkanidde awo naye enamba ye yiino eri 0772 14 85 04 tumwebazeeko naye tumugambe tetwagala report twagala bantu baffe report ngenda kugiyitamu ngenda bibeeramu wenatuukira enkyanja kuba mbitegedde bulungi kubanga leero biwedde obudde bugenze sibikozeeko nnyo research amala enamba eri 0772 41 85 04 0772 41 85 04 ye namba ya Honorable Mpuuga ngenze mu politics bwendituuka eyo munsi gy'abeera now ekiri ennyo mu mawulire kya report ya government abaana baffe okubula abamanyiddwa bali confirmed bali 18 naye abantu abaati okuripootinga be bangi abantu baffe bangi baabula bangi baalemala bangi baabatta amaka bangi baabalaawa bangi bali mu makomera njagala okubebaza Bannayuganda mwenna abataddewo pressure eno eriwo naye tekigenda kukoma ku pressure tuteekwa okugyamu ebibala by'ekintu kino tuteekwa okugyamu ebibala ekisooka tetukyayagala report kubanga report bazituwadde emirundi mingi Museveni yatusomera ebintu ebyakwata ku bantu be baakwata mu biseera bya covid n'atubulya n'amannya g'abantu baalina abamu n'abasesema abalala n'olwaliro tebannaba kulabika report ebadde ya bulimba ekisooka tetugiwulidde na bulungi kigenda kutusaana okwekennenya ngenda kutuula tubyekennenya bulungi nja bireeta enkya kubanga ffe tubikomyawo ku mutendero ogwaffe naffe tubitegeere nga tubijja mu luzungu luli olungi ennyo tubireete ene waffe naffe tubitegeere baleme kutuleka kubanga bo bayagala batuleke olw'oluzungu kati naffe tubiwanulayo ne tubikomyawo ewaka mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ne tusobola obbimanya kakati tetukyayagala report twagala bantu baffe kubanga mwe bantu mwe bagamba Mukama ali mu kutulwanira Mukama kyabeeredde omulungi Museveni yasoma amannyo olwaleero agatalabikako kati batugamba mbu tebaliyo simanyi tebalina ndagamuntu nga Museveni yajja n'ayogera n'agamba nti n'abayina tebayinza kutugamba mbu tebabangayo simanyi tebalina nnira simanyi bagenze mu nnira simanyi bagenze mu nniini simanyi bagenze mu ki mara nini
no nabbande tugamba ayina gwalina gwe yalabako era gwalina n'atubira ne byavunaanibwa ne Museveni nayogera n'agamba ayina ddamulira n'abalala be yayogerako kati tetwagala birala byonna ku bigambo byabwe kwe tuyimirira wulira nabasomesa wano olunaku lumu ku Sawulo waliwo ebintu bingi by'ambasomesa Mukama alina akantu kasobola okukuleetera n'akaleka awantu kaddoti ne kagirawe n'akateeka mu quotation quotation mark n'akateeka mu quotation bwe ye n'asirika obudde bwe butambula ne bukomawo quotation zino ne zikukwata akantu ako akali mu bracket bw'obanga ng'osoma ekintu n'osanga akantu akali mu bracket bwe kati kasimbe kessiira olina wojja okukasanga eyo mu maaso oyinza okukasanga nga kavaamu chapter number bw'osanga nga akantu ng'osoma akatabo oba ekitabo baki n'osanga akantu mu quotation naye kati nsomesa luzungu bannange naye mukama omusajja nga mulungi akusomesa university naye ono omusajja yinza okubanga byayogera bituufu wameeyo nvuddeyo Mukama bwe baali bafukako Samwiri amafuta Samwiri bw'amala okuyiwa ku Sawulo amafuta yamugamba bw'ati kati kkirira ogenda kuyita bwoti ne bwoti okkirire otuuke ku malaalo gaalako erisimanye ezereza semenyiwa okkirire ogenda sanga abantu nga balina emigaati n'abaana b'embuzi naye kwata mugaati gw'oba otwala tokwata embuzi totwala embuzi kwata mugaati gw'oba ogenda nagwo n'akikola n'agenda teyabuuza nnabbi nti kitegeeza ki tugenda eyo ssuula ya mwenda yesi ya mwenda ya 10 oba ya 10 awo tutuuka mu ssuula ye 15 omugaati gwakiikirira ekigambo kya Katonda essula ye 15 ekigambo kya Katonda kidda eky'omugaati guli gwe bamugamba okutwala agufokasingeko nga Samwiri y'omu ng'ajja ng'amugamba bw'ati bw'ayogera Mukama genda okuba abamere kitulekaawo n'omu n'embuzi n'ente n'abaana n'ebyewalula byonna tolekaawo kiramu n'eki kubanga baabonyaabonya abaana bange nga mbajja e Misiri nga bajja mu kifo kino ne mbasiriikirira nga nninze gwowoolera eggwanga ku bantu abo genda obamalewo bonna mbagabudde mu mukono gwo n'awulira ekigambo kya Katonda n'agenda nakyo n'atuukayo n'asanga abaana b'embuzi ab'olulyo n'asuulawo ekigambo kya Katonda n'akomawo n'abaana b'embuzi otegedde ekintu ekyo n'akomawo n'embuzi ez'olulyo Samwiri n'addamu n'akomawo n'amugamba nga mpulira embuzi n'ente ebigiraagira kati Mukama akuggyeeko bwakabaka kubanga wasudde ekigambo n'odda n'abaana b'embuzi nga baamubagaana olubereberye nti tofokasinga ku bintu bino Museveni yajja mu Katonda bw'atyo bw'akola Museveni yajja mu COVID ne bajja ne beeyogezanga ebintu bye batamanyi ate munnange dikiteeto owakabi nze nnyina ddamulira in quotation kyali kya 220 simanyi 220 kimukutte 223 quotation yes we have arrested John Bosco Chibalama here the guy killed his police officers here recently in Kachiri quick quotation God is at work God is at work gogenderanga nnyo Katonda wulira buli kintu kyonna ky'ofunyeemu ekizibu waliwo bwe kyaliko mu quotation mu bulamu bwo zaakatambye emabega buli kintu kyonna ky'ofunyeemu loosa ennene bwo zaakatambye emabega waliwo we wayogera naye
ate bannange nze nnyina enkolero oyo Maama Eben mugamba saagala nnyo ngamba ebintu Maama Eben takugamba bintu bisatu takulabula bintu bisatu ebibiri ne bitakutuukako era kasatandike ebyo ebibuuzi nga mugatodda tungamba kintu kasita aŋŋaana ekintu naŋŋamba nayawire buli kintu kyonna kyenfunyemu pulobulemu nawe zaakatambye emabega waliwo wosanga bu quotation n'obuyitako n'obulekawo n'obusanga mu maaso nga chapter namba